Okay. Abatulaba John Black abaana bakoze ka video and of course ne baddamu video ya Don't Be Like and of course bakoze challenge yabadde nungi nnyo naye nga baddabuzi mu video gye wakola. So olunaku olwaleero kikye tugenda okuba kikyo oyagala ba surprisinga of course omu yamanyi nti ogenda ba surprisinga wavudde kuki video yakutuukako etya kyaza kitya video bagituweereza ku namba ya business video we tubagitulamu like nalabye ddala nga tekiriiwe kibadde tekibeerangawo okay Uganda omuntu n'akwata mbadde nsinga bbira ba Nigeria aliwo obwana obubadde butera bikola Nigeria nga mbyagala nali simanyi nti olunaku luli kyanaye ne babawo abaana abajja ne idea bwetyo ne concept bwetyo era kinyambye nnyo like kipushinze n'oluyimba abantu ne balwagala lutambudde era okebera ku Facebook lwakonye emitwalo 2 video yakonye emitwalo 2 so ninga abaana kye bankoledde like sobola baleka bulesi kuba posting ningamba naye kange nemba surprising ekomba kyalireko tunyumyemu concept bagifunye batya tunyumyemu ngera aba so basically tomanyi baana bano we babeera simanyiwo okay era just waliwo manager gwe yakubidde gwe tugenda okusinkana tutwaleyo gye babeera just nzize kusima kubalabako like so bulaba we babeera tomanya in time coming oyinza okubako nekyo bakolera yes nyiza okubeerawo ko nekyo bakolera ekitono era n'okuba exposing eri abantu abalaba abayinza okwagala okubakozesa kubanga concept gye balina y'amaanyi nnyo tuba tetugirina ne Uganda y'amaanyi nnyo okay yes man so olunaku lwaleero ogenda soko bakolera ka shopping nikabakolera ka shopping mu magezi nti embeera gimanyi tuli mu struggle mbaweyo kyensobodde akatono kenna tukagabane osiimye nsiimye omulimu wagusiimye yes nsiimye akatono kenfunyewo tukagabane nabo yes mba appreciating kubanga nabo bateekamu obudde bwabwe ne time kyakuwadde kifaananyi ki naddala ku muvubuka omuvubuka ekyo kiraga nti omuvubuka byenkola abyagala ate era ali talented nga ye omuntu asobola okwakitinga era kyeso omuganda tekirina kukoma kunze akolere n'abalala naye yeyongere n'ekiro video yakutuuseeko etya video bagituweereza ku WhatsApp namba ya business yes okay so kati tugenda tulabe n'abaana gye babeera tugenda tubalabeko mu mageto okay turingeko nabo tunyumyemu nabo challenges size balina ndabe kyenyinza okusobola ng'omuntu next time era mba nkomyewo I can get something for them okay so kati tuli mu kugenda mu kifo abaana bano gye babeera saidi wano ekabalagala wano naye nga boolaba embeera yakufa kuwona tulaga so mwana wa maama beerako kyoba olina okukola kyokka tovaako so John kankubire bano abalenzi tulabe oba basobola okutunona wano batwale gye babeera ekisinga obukulu waayo oliwa tutuuse jangu wano oba tuli kukasaawe ku kyaki aba 7th day we tutuuse tuli mu Eriyaru jangu otunone wano kale so bajja yego iteno kansubira abasajja tewabagambye abasajja sira gwe nagambye tobagamba ojja konona surprise no watching ngambi bwe kikwasaganya gwe bakuyitani bampitayiga Hussein oli musajja musiraamu sigidangira aba yanywedde dda yali wali mu main actor wali kyo kiriwo bro nothing oli kiria oli musajja fakola ku John Black nga man this is really I don't know so why chakwogera naye ndifaniwo jangu wano osembere wano ku kido kye obeereko kye bayita okubeera ku kido live bro kiria okirabye ebintu biri real blood yali byamaanyi
ebintu birabye Ijo kale, to be honest, biramu filibuti like celebrity wona jana obulako no becoming speechless. Naye to be honest, sida bigambo. Sibitegeera like. Mubonge ko yongero muwe kido blood. Bro nange ndifaniwo. Amya fani. Alai, mwebali. Alai. Kyakabi bali banno baliwa. Nanga mwabikola. Abikola abasajja. Abantu ba appreciating a man. Thank you so much. Nange ndifaniwa mmwe. eyo story y'okukola ebyo njagifunanga mwe namba kuŋŋaanyiza otherwise wali wakimanyiko nange era njagala like the way you guys have given me this surprise nange njagala okibakolere bakimanyi tebakimanyi wali akimanyiko sabula tugalewo tugende manager ndoza tugende okay tutambulewo oba tutambulewo ndoza tutambulewo gendeyo bugenzi tutambulemu no problem just easy anyama nyaka yamba ka John Black amwezi jangu muyimbire mani agenda oyimba mwesete jangu wamwe oyimbire mu John Black muyimbire mu John Black nze asooka kuwa ekido kayimba kikomanyi African Bwabwai. Ayabas. Okuba kutawula sukali ya noga. Ewe. Lola. Akamotoka. Motoka. Oyagalira bebe. Kanika. Ayabas. Nyola. Akamotoka. Motoka. Omugambi otya? Abulamu mulayi bulungi abaana ba ghetto. Naye nze nzigulawo siraba bulungi. Kati nenzigalawo. Wera kyagala omubuuza. Anaagala omubuuza. Nayimbye bulungi kamuwe ekyebiri. Kale ti. Nange mwebali. Kale tulabe bali. Bye. basana Yo bro. Okubachi. Azira bamba. Bulungi mukago. Kye kiri. Oli bulungi. Takabi man. Video kubona kubasada bange bano bakolera challenge yenu. Tujye tubabone. Nange namwe mwabikola. Anyinga akantu abantu bakayagala nnyo maninga amani. You have to appreciate ekitegeera. Kali mukola bulungi just nnaku ssatu. Bali mitwala 2 ku mundi. okayambye ekyo okujja kulebera. Anti gyenzizeemu. Namwe muli bayimbi bali kimijja tibadansi. Kuba kigeza mbugeza ekinumi kye bataki board. No problem. Ekinumi kye bata ku board. Kati muli mu badansa mwaba mliba. Kale tukome wano ye. Agenda balaba nga mukomyewo mwenna ye. Waba akomawo nga tumulaba. Ochikubamu tubiringa ka vibe.
Kati specifically like Kachiri West or Jangu ono sure Jangu ono musajja wange yali much of behind the shoot say musembereko wano musosolo bawulira ono creativity bebali mukati nafuna omukisa nti nina online course kyenagwako nga ndi awo neyiyayiya kya editing ati awo nze editing awo nze nenkikwatamu editing ko wabikwatamu kakati abatulaba video gye mwalabye ku Facebook nga John Black awanise ey'abavubuka eyo video abaana bazzemu I don't be like nene bagikola mu version eyaffe abaana ba ghetto so John Black olunaku olwaleero awadde bano abaana opportunity aba surprises abaguddeko nga tebategedde batugambye omwami ono okuli omwami ono omwala aliwa omwala jangu wano teweetya bakutani n'omulenzi naye aliko kati muli baluganda bemutuli haji mama ye mama waffe oyo mama salamu alaykum so abaana be bano adda wano mama so kakati abaana be bano group yeno and of course twetaaga okumanya concept mwajifuna mutya njagala yogera ube ng'oyogera nnyo teweetya tukyaliwo ekiti tetugenda kubeera nga like tugambe nti this thing nti kyali kyaffe with the originators tulina okubeeramu kind of honest waliwo aba-Nigeria twakiraba to the Nigerians nga they do same stuff and I was like what they do we can also have that ate netwetegereza kati nemubuuza nti neŋŋamba bano nigaba nembagamba basajjamu ekintu kiri bwe kiti bwe tunaa tukikoze tunaa tetukopye etufunamu nti mu Uganda mulimu people who like rap music like new SA people that do rap music like in different areas people do rap music kati neŋŋamba nti if we do the same thing nti naffe tukole ekintu tulage nti Uganda has also got talent Uganda naffe tusobola okikola cause twalaba nga their creativity they do nga namwe mugisobola so kati I was like facing more challenges in Africa ne like waliwo gwe neebuuzako nenatuyinza kikola mwetaaga kamera mwetaaga laptop mwetaaga time like we can't have that then I was like I have my phone I have my hala era nyinza okubeera nga video mwagikwasa simu then ne editing kakulage ne application in short everything you saw in short then omanyi omuntu atulaba essaawa zino njagala tube n'ebintu byetusharinga ng'abavubuka nina concept yange gye nakola ku social media bagita mama Brighton nange nagikosa simu ate nakosa ka app kekamwako aka InShot n'ekikuba paka kati okitegeera so nze omuvuka baŋŋamba nti akosezza simu okufuna ekyakabi nakosa ne ka app ako abatakamanyi ka app ako bakayita InShot INSHOT ka app kalungi nnyo gwayagala okukola ebintu nga tolina kamera naye ng'olina essimu okitegeera naye nga nze mba nkitegeera bulungi nnyo so ono omwami yakola mulimu ki ono like let me give you waliwo kapaati akanyumira ennyo musajja ke yagira like tubenga bobyan babi bwoketegereza oyo bebe yakutelenga yewuja basali awo bebe yali awo ng'ayimiridde something like that video eyo mwagiraba ne mugyekkaanya ne mugiddamu yonna oba mwalabanga mukola twasooka ne tugiwa time kati bwe twambala like ne tugenda waleere ku set ne tugamba tulina okukola ekintu kino ne kivaayo omusajja ne tukola ekintu kuba
ennaku 4 okusookera ddala costumes like okuno era wewetegereza obulungi twatryinga so hard kati waliwo bakubira akasuuti kaleere ng'ogamba dodo ngamba ngenda tetuyina suuti nenkwata beach wear nenkikubako then era wewetegereza obulungi esuutitwayina so just try to imitate then katono zanyanga like beboy ogolaba yakuteza nange netekako however yalwalamu then I was like tugenda kukola Maji shooting le nakumeka ennaku 4 kabija kumaka shooting le nakunya wow that's good naye obuzibu obw'amaanyi because natuuka ku extent extent twatuukamu bigenda bitutamye shooting tolina kyolya tewali kyakulya yetaaga okuzanya n'emikwano gye alina like okulya ekyo kyatuwa challenge kuba nze nzikiriza ne bwemba kusomera nga ndi video yonna mwagiranye okuva nga bwetandika paka bweggwa nga bwe wagidala bwetyo bwiri abaana abatanalaba ku kavidiyo ako amugende kusomereza John Black agyekali Facebook kwekali YouTube tugenda kuba tuka-uploadinga ku gundi ya John Black YouTube channel mubere nga mulaba abaana abali creating nze nakalaba ku Instagram nasobola kala ku Instagram but it was something nice to all artists mwalisaanye amubere nga mu appreciating abaana abakolera ebyaka John Black mu mbeera eno abaana bano kikyosobola okubanga ne advice gyosobola okubanga ate obawa mu kiseera kino kyetulimu sokera ddala mbebaza kubanga nabo kanange kansooke mbagamba esaidi yaabwe eyo vidiyo naffe enkuba katolaba okubeera mu mazzi era tugenda kubeera mu mazzi naye ng'omusana gwaka bulungi naye enkuba yatonnya olunaku olwo netukuba wemwandabira nali ntobye nga kibuyaga muli kati ng'ava eri n'akuba akamotoka nga kaagala kutusuulamu naye ffe netugwa netugamba direkita n'aŋŋamba nedda sigalawo tukole kino ekintu kiggwe kino kyekiro kyenyini kyetwetaaga mukama ate akitongeddeko so naffe twagishutingira ennaku 2 eyo vidiyo yes zalina ku 2 ebimu twali tulina okuddayo enkeera tubishooting enkuba yali nnyingi naye kati eshoti z'enkuba netuguma naye awamu nga ate tezikyaswala tutambula kutwala byuma nezitubira so nebaza mukama nti yamala nevamu ekintu ekirungi namwe kyemwambala nemwagala ensonga kwaki yababonyaabonya nange yambonyaabonya ekigaali mwakijjawa period waliwo enabeerako wano nga bwomanyi nti mu myaka otuuka eddalu nga mpitirivu kati natuukako wano nga nyemula ekigaali actually kyatuwa problem waliwo omusajja abamuyita kyana kya timba abeera mange eyo like hasola wa muno naye omuntu mukulu nanoonya wilibaro neebula nenoonya wilibaro neebula nenginoonya nengendayo omusajja actually yalina okugulu kumu okugulu okukutega omusajja oyo nemugamba maani tuyambeko wilibaro yange togenze gitunda manera tetugenze gitunda wilibaro wabula ensonga eri emu twagala kukola kino nekino nemwisizamu na understand I grew up in this area ngandaba I know yeah because then the other thing weyampeera sympathy okudimpa nti I'm kinda ninamu kudini atera like ndi persistent ku misomo gyange so ekyo kyokka kyekyanyamba nangamba kale mugende era netugitwala wilibaro netushutingisa ngera we wakiraba twajeola bwewozi kyamaanyi man musoma buli omu ayogere class gyalimu n'amannya ge tutandikire wano Boss Jonah osomerawo oli mu class form 3 eh okay nze yiga Hussein bin Abdulaziz Abdulaziz is my dad's name I'm from Kakungulu Memorial and I'm in 2 classes ey'Oluwarabu I'm in form 6 n'ey'Oluzungu senior 3 okay I'm Mulumba Abubakar I study at Tropical High School I'm in form 5 yeah okay Bampitation Jeremy Samila Kojanani I'm in form 3 My name is Bamwine Gabriel. I'm in P4. I study in Chuatu Lecturer. Soko ono mwana
MP5. Kabalagala parents. Okay. Kakati ekigendererwa kyammwe n'ekirooto kyammwe nga ttiimu yammwe kiri ki? Like, pardon? Ekigendererwa kyammwe oba ekirooto kyammwe? Ekirooto kyaffe. Because in the first place, we've been twasooka ne tulaba nti like twasooka ne tulaba skits. Then netugamba let's open up a YouTube channel. Actually bagita Cabs Boys. Like we don't use S, we use Z. KABZ then BYZ. Cabs Boys. Kati netugamba tujigulewo because I know when we put this thing netucha applying energy. Never know because the thing is like academics, like emisomo. Our goal is like tusubira this thing when it grows up kijja tukwatizako muki kusoma kwaffe because tetulina much interest muki but we think when it grows up kigenda okukwatizako ku misomo gyaffe because I believe John Black, it just didn't come out of the blue. You had first of all pass through the struggle of education. I know. You know, they had to, cause holding this camera, sitting to until Omara Kuja, finding it, we had to copy everything. Like, we had to shots into director, Kwatanga, like, Ola, that's why you know, but I know the guy holding this camera, why no, we had cut the most thing is Oksoma, but expecting, as you see, has. Kembera sinungi mu byokusoma ate nti twagala. By the nekirala twagala tukakase omuntu ali ntinnu eno mugeta te basibuka talent. Besides ensonga endala ng'ovudde ku eno neyange okukakasa nti everything is possible. There is nothing is impossible. There is nothing. If you have a dream, fight for it. If you have a dream, just do it. Waliwo ekintu omuzungu kyagamba ogezaako okweyiya abasomesa baffe Katonda atuyamba nti balungi si babi okitegera atuwadde courage n'akugamba nti if you have a dream just do it. Kati bw'ogamba nti kuba nzijukira there is a period I was like tujja uploading but I was like just do it netugiteekayo but look now thank the Almighty Lord nti the results zeerese to us. Okay, John Black, mbadde nkusaba osembereko ko wano. Okay, mwena as a team kiche mwandyagadde cause mbayimbi bonna mwalondayo John Black ne mulondayo oluyimba lwe and of course abali organize nze nti ekintu yakifuna ate osanga simwe mwamusindikira ne video okitegeera ayinza okuba muntu mulala yamusindikira naye mbadde mbasaba bw'obanga gwe mwogezi kiche mwandyagadde John Black abakolere as an artist. As an artist, John Black, you inspired us so much because Ebyadala, you came ngoli unique, you know, ngoli so super unique, like in your thing. But we're not interested in a lot. Like, we don't need ntoba sente, ntoba chi. The most hard challenge we face in this thing, to shooting this, kekazindalo. Your laptop, your camera. So the thing is, in any of that, so now we're told maybe also to what either what means of editing either, because there are a period where they dodonga edit your name. Camera shot, we would like to at least enough bring to their favorite shooting a moko. So any of that, Chawandi Yaka, let you know. Camera over laptop. Kale. John Black akabeko ne kyatugamba n'oluvannyuma tulabe. Nze just mbebaliza ddala man, nze ndi happy nnyo. Muli b'amaanyi nnyo by the way. Nze mbaagala nnyo video yakikubye ate n'ekirala temukoma ku nze. Ezo ideas mukolere ez'enjawulo ate era mukolere n'abayimbi ab'enjawulo namwe kiba kibayamba okugrowinga together we can namwe mukimanyi ekyo so okolerako John Black osokolerako omuyimbi omulala yenna ayina abayimbi bonna okitegeera ebintu ebyenjawulo gundi ava ejja kuba ekula nange sinza alina enyanti struggle nawe mugiraba mwaka mulamba tetukola naye nagaye kanzije n'akatono kennina mpozi n'ekirala bulijjo kye mbadde ngambanga abantu baana bangi abayagala nti muyimbi ayagala bamumanaging anoonya manager alina ennyimba struggling anako nagenda mu studio nti recording atudde nazo nti alinde manager mu managing
kitandika naawe it starts with you ekyo kyolina ekitono so kitandika mpola mpola nekigejja kati namwe mwatandika ebyammwe nange nzize nange kati mbasanze mukubo naye singa mwali mugenda katulinde omuntu atugulire computer atugulire kamera atufune location ezakabi atugulire engoye ezakabi tebyandibaddewo because buli omu yandibanda minds because yandibadde tannaba testingako esazo nze mba testinzeko like ekintu kyomukoze kirungi naye ngenda kusobolako kyensobola nemula asobole kukyasobola empire ekule ate nekirala mukwataganirenga wamu ate mukunyize mukama katonda nze kyengenda okukola nze ngenda bafunira kamera ngenda bafunira kamera kwatagane mpolampola kale essaawa eno yennyini John Black mbadde nkusaba ojja otulireko wano ne maama amatofaayo maama mukyala muganda sokovireyo muganda omuntu bamuterawo akama jamulwana wamana John Black ojja otulako nsanyusa okulaba mwana wange okujja okukyajira abantu bange mama nange nsanyuse nnyo nsanyuse nnyo okulaba John Black munnange nange nsanyuse nnyo mami mwebala abagenyi baffe mwenna nsanyuse nnyo balaba mama vidiyo eno bagitegerako ng'abaana bo bagikola era emirundi egisinga nze mbadde mbayamba mu bye beetaaga kati kikuwadde kifaananyi ki naddala abantu nga bano abatutumufu naye situla najjako ewammwe n'asima abaana bo babulaba naye mbadde sikisuubira okulaba omugenyi John Black agasituka okujja okukyalira ezzadde lyange ng'ate batandika mpolampola nga banga matujja tuyambe bambi tuyambe naye kyewunyiza nnyo John Black webale kukisa budde webale nnyo webalire ddala mama nange ensimbi bali kuzaala abaana bagambe just babeere focused tebibajjaako temukozesa bitamiiza temukuba ate musigale mu ssomero because kati amagezi ge balina just kati singa bagattako n'agoba mu bitabo gagenda kufuukira ddala ekyamaanyi nnyo babadde ekitebe tuli mu kulaba bagenda okuba batukolera ebintu ebyamaanyi e Uganda era nange nsiima nnyo okusobola okuba abampa omukisa ogwo nenkolako nabo ne bakola mu vidiyo yange bwe batyo era bazikolere n'abayimbi ab'enjawulo just ekintu kyesobola bagamba kimu bakulembeza mukama katonda ate babeere unique buli wobeera unique abantu ekintu kye bakyetanira nnyo because teri abakikoze mulala buli akiraba era buli yakiraba natika bu vidiyo bungi naye mama buli yakiraba ng'ekyo kagaba n'abaana nga bakikoze era challenge yasinga ku gundi eso nange ndi musanyufu nnyo okusinga ne bali abasanyufu yanziza nnyo toyanzege John Black ennyaba mwebale nnyo abagenyi baffe tusiimye nnyo tusimbidde ddala amiina kambi mwebale kusituka si byangu n'olw'ensonga eyo nga bwe muli omukaaga ng'abakola vidiyo tuyinayo akantu akatono ketwetisse naffe okusiima kwaffe ketugenda okwongereza ku kamera nga bw'abagambye era nga kava wa John Black ayinayo kahampa buli omu hampa ka shopping kahampa so tugenda wali waggulu mu kasaawe naye kati nekya kamera tebagenda gifuna leero because badde simanyi kyetwetaaga era nani tugende soka tuwulire tulaba ebyetaago byammwe naye mubanga etali lyawala mujja kuba mugifuna kuba nange njagala mukole eddala ebisingawo ngenda basaba namwena mukaaga nga bwe mwali omuwala omuto namwe abana tugende wali waggulu buli omu afune hampa ye nga bwe mukomawo wansi mulina essanyu ery'enjawulo bambi naawe wa kamera mulaba ku vidiyo zaabu kukundi awo muvi wano omanyi kayimba ke kayimba ke kayimba ki Thank you, brother. Kali mjana. Kumenya. Nabye director. Director of studies. Kazimba concept.
soda gabira kubona abaana ono soda asigaddemu nsooke mbongereko bana bana toyabafukirako ono muno ono wano